Nathan Nandala Mafabi akwatidde FDC bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga olunaku olwaleero alumazeeko ng'atalaaga ebyalo n'obubuga mu disitulikiti y'e Mayuge ng'asaba akalulu k'obwa pulezidenti. Nenda okubinga bano ababaaseza bimbi babaita Manerenda nenda kubabinga mulikuwulira FDC. Kyokka nga tannaba kusimbula yasoose kwogerako ne bannamawulire ng'asinziira mu maka ge agasangibwa mu kibuga Jinja n'agugumbula omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'okusiba bannayuganda akatambala ku maaso nga bateerawo enkola ez'okwekulaakulanya kyokka ng'ekinyusa ekiri emabega waazo bulimba obuwedde emirimu. Of course, every election you have also noticed President Museveni brings a new slogan. In 1996, you remember election? He said in Tandikwa. We have asked people who got a Tandikwa, who got rich? Nobody. In 2001, he brought Kulembeka. In 2006, he brought Bonaba Kolechi, Wagagawale. In 2011, he brought prosperity for all. In 2016, he brought Emyoga. In 2021, he brought Operation What Thought? Creation. Now, 2026, he has brought PDM. And if you ask any Ugandan who has prospered, none has ever prospered. Nandala Mafabi ategeezezza nti embeera gavumenti ya NRM gyetaddemu abantu mu kitundu kino ekya Busoga yeeraliikiriza nga weetagisaawo enteekateeka ssinziggu okusobola okubbulula abantu bano mu nvuba z'obwavu NRM mwe batadde. So now what has to be done is a master plan for Busoga. And Busoga is a big region which is being underlooked. And the poverty in Busoga, you can even touch it. And that's why we're saying, no, it is time we have a master plan for Busoga. Nandala Mafabi era alabudde bannayuganda ku katyabaga ke boolekedde olw'abawozi b'ensimbi abaakazibwako eryampaka akamyu okuwa embaata oba bayite ba Manerenders abasensedde ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo kyokka nga bava mu kitundu kimu eky'eggwanga n'agamba nti abasinga obungi kati wano bwe bayisa ssente ze babbye mu gavumenti okwongera okunyunyunta bannayuganda. And I want to tell our colleagues who are Manerenders from one region, it's very dangerous. We're in West Nile. It's everywhere. Who said that people from Ankole should be the only one with money? Who said it? And they are the one who are lending. Where are you getting even the money you are lending? The people who are stealing every money from our government so that you go and lend to clean your money. This business here, you are bringing here what we call is genocide, which you are not aware. Mu kukuyiga abantu mu kitundu ekya Wandago, Nandala Mafabi asabye abalonzi ku lunaku lw'okulonda babukeereza enkokola mu matulutulu ate bwe bamala okulonda tebavaawo baleme kuwuliriza bigambo by'abantu ababakufalaasira nti bwe bamala okulonda ebifo ebironderwamu babiveeko n'agamba nti kino kikyamu bagwanidde okubeerawo okutuusa ng'akalulu kamaze okubalibwa. Mumpe akalulu n'omutima mujje mukuba obululu ate mukeere kunja saa 12. Bwe mumala okukuba akalulu temuvaawo mubaawo olukukola owulira abantu bakobya ati muve ku layini ojaawa oteesa ekintu kyo kiri awo olina okukiguma ova wano okirinde babale obululu bwona 12 bwa Nandala Museveni 0. Bw'avudde wano Nandala Mafabi yeeyongeddeyo mu bitundu ebirala ebya disitulikiti eno ey'e Mayuge. Tuli bubi tuyambe nga weeti okuba pulezidenti tuli walala niiwe abawala bali bubi bazira byakola tekinikosi tutira emmere ebumaka tutira ku lwaki tuli ku kaweereke ebintu biri ku bbeeyi ya waigulu. Newankubadde ng'olunaku olwaleero Nandala Mafabi abadde wa kuwenja akalulu mu disitulikiti okuli Mayuge, disitulikiti y'e Jinja wamu n'ekibuga Jinja, asazeewo okunnyikiza enjiri ye mu disitulikiti eno ey'e Mayuge era ng'agisensedde okutuukira ddala ebuziba waayo. Olunaku olw'enkya Nandala Mafabi obwanga agenda kuboolekeza ekitundu ekya Buganda ng'agenda kubeera mu disitulikiti y'e Nakasongola wamu ne Luweero. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV eno mu disitulikiti ey'e Mayuge.